Ndowooza mwenna muli mu nnaku za gandaalo Easter, naye olunaku olwaleero tuzze okugamba nti Yesu takomererwangako lunaku Lwakutaano ate tazuukirangako ku Sande eno gye batugamba. Byonna tugenda kuba nga tubitegeera. Njagala owulirize vidiyo eno bulungi nnyo okuva weetandikira paka weekomekkereza, tukuwe proof aba tukuwe obukakafu nti Yesu takomererwangako Lwakutaano ate tazuukirangako ku Sande eno ze batulaga ku kalenda. Olunaku olwaleero ogenda kuba nga obitegeera. Niwe oba wakatuuka sooka osubscribinge, olikinge ate osharinge. Yonna gy'osinziira manyi nti muli mu ggandaalo lya mujaguza amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo. Naye oba okutte bulungi n'otandika okuba nga obala ebitabo, Yesu yatusuubiza nti ajja kumala mu ntaana 3 days and 3 nights, ennaku 3 ate n'ebiro oba n'ekiro ebiro 3. Kati okuva ku lunaku olwokutaano okutuusa olwaleero woba obaze bulungi biba tebiweze ekiro n'emisana n'ekiro n'emisana tebiweze. Kakati simanyi what are you celebrating? Kubanga ye Yesu talimba, yagamba 3 nights and 3 days. Kakati gwe byoli ku celebratinga, you are celebrating 2 nights and some days. Kakati tuula wansi, kwata pen, kwata Bible, kwata notebook, itako munno. Eno video omala ogiwuliza gisharingire, atwala kujjawo obulimba. Njagala oleme kutandika ku celebratinga bintu by'otategeera. Njagala otegeere biblical principles. Yesu biki bye yayogera byatuukirira, kubanga leero we tujaguza Easter kitegeeza Yesu mulimba. Ebigambo bye teyabinywererako ate nga si kituufu. Kakati eno Easter gye tujaguza yavaawa, etandika ddi? Lunaku ky'olutuufu Yesu lwe baamukomererako, ye lunaku ky'olutuufu Yesu lwe yazuukukirako, oba lwe yazuukira okuva mu ki? Okuva mu bafu. Tugenda kukozesa ennimi bbiri. Ab'Oluzungu mugenda kuba nga mutufuna bulungi, n'Abooluganda mugenda kuba nga ate mutufuna bulungi. Eno show eyinza okulwawo, eyinza otwala 2 hours, naye nkusabye ogiwulirize bulungi. Onoogikoma wakati tojja tegeera, naye njagala tutegeere lunaku olutuufu Yesu lwe baamukomererako lwali lunaku ki? Olunaku olutuufu lwe yazuukirako lwali lunaku ki? Olunaku olwaleero. Kale katusabe. Mukama tukwebaza kubanga obukeeseza nga tukyali balamu, tukuddiza ekitiibwa n'amateendo, twenyika mu ndagaano y'omusaayi gwo mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulala tusabidde. Amiina. Gwoba akatuuka sooka osubscribinge, olikinga ate osharinge. Ndowooza mu background owulira ezikookolima bagenda ziri olwaleero, naye ate ffe tuzze kukunnyonnyola nga tonnaba kulya naawe yiye eri awo. Yesu lunaku ki ate lwe yakomererwa, oba lunaku ki ate lwe yazuukira. Kale ndowooza ngambe tugenda kukozesa ennimi bbiri, Oluzungu Luganda, so that tewali aba nga asigalira. How can we fit 3 days and 3 nights between a Friday afternoon crucifixion and Easter Sunday sunrise? The fact is we can't. So what is the truth about when Jesus was crucified and resurrected? How long was Jesus in that tomb? Ab'Oluzungu ndowooza mukifunye nti nno tukwata tutya oba fit is what? Engeri gye tuyinza okuba nga tufunamu ezo ennaku ebiro 3 n'ennaku 3 wakati olwokutaano Yesu lwe yakomererwa ne ku Sande ku makya, ennaku 3 tezijjaawo. Okitegedde? So amazima Yesu teyazuukira ku Sande. Ye nnaku mmeka Yesu ze yamala ku ki? Ze yamala mu ntaana. Kale Abakristaayo bangi, Abakatholiki, Abaprotestanti n'abalokole okwetooloola miliyoni na miliyoni z'abantu okwetooloola ensi yonna bakkiriza mbu Yesu yakomererwa Lwakutaano olw'eggulo, oba yafa Olwokutaano olw'eggulo, ate mbu n'azuukira ku Sande ku makya.
ekitali kituufu kubanga that is a half a day and a half a night later. Kati katutunulire. Yet when we compare these two, Yet when we compare this to what Jesus himself said, how long he would be entombed, we find a major contradiction. How long did Jesus say he would be in grave? For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Matayo 12:4. Yesu agamba ng'omwana wo nga Yona oba abafalisaayo bagenda gyali nga bamusaba kiki ekiraga nti gwe Masaya oba gwe Mezeya gwe baasuubiza. Yesu n'abagala bubonero. Yesu n'abagamba nga Yona we yamala ebiro 3 mu kyennyanja, n'omwana w'omuntu agenda mala ennaku 3 n'ebiro 3 wansi mu mutima gw'ensi. Ebiro bimeka? 3 nights and 3 days. Kakati wobala okuva ku Lwokutaano paka leero, do you have 3 nights and 3 days? No. Kakati twagala tutegeere between Christ naffe oba nawe abakola kalenda, who is lying? The key to understand the timing of Christ's crucifixion and the resurrection lies in understanding God's timetable for counting when days begin and end, as well as the timing of his biblical festivals during the spring of the year when those events took place. Okutegeera Yesu yazuukira, okukomererwa kwe n'okuzuukira kwe, olina okuba nga otegeera Katonda embala gy'abalamu essaawa. Kuba Katonda embala gy'abalamu essaawa ffe si gye tubalamu, ffe tuli ku bikukujju. Kubanga even day ya Katonda, night ya Katonda etandika evening ng'enjuba egwa ssaawa 12 oba 11 Katonda aba atandise okubala ekiro. Ekitegeera ate ffe ekiro tukibala ssaawa meka? Gw'amanyi okusinza ku kutegeeraako. Kakati Katonda abala birala, naffe baatuwunza tubala ki? Tubala birala. N'ekirala olina okuba nga otegeera festivals oba ebijjulo ebyabanga oba zipate, kale kankozesa epate oyinza okuba nga okitegeera. Abayudaaya zipate ze baakolanga ez'obwakatonda olina okuba nga ozitegeera. Wozikulema okutegeera togenda kubanga otegeera okukomerera kwa Yesu n'okuzuukira ki? N'okuzuukira kwe, era bagenda sigala nga bakulimba. Kakati Abafalisaayo, Abasadukaayo n'abawandiisi b'amateeka bajja ewa Yesu nga bamusaba akabonero akalaga nti ye y'oyo yasuubizibwa, the Messiah to come. Yesu yabakola ki? Yesu yabaddamu n'abagamba, an evil and adulterous generation seek after a sign, and no sign will be given to it except the sign of the prophet Jonah. Yaga guno omulembe guno ogwayonooneka gwagala kulaba bubonero, naye tewali kabonero kagenda kubaweebwa okuleka akabonero akaki? Akannabbi ani? Yona. Ojja kusoma Yona olabe. Kakati ekitabo kya Yona kirina ssuula ntono nnyo osobola okiyisaamu. Akabonero Yesu ke yatuwa akalaga nti ye Mesiya omutuufu eyalangibwa nti agenda kujja alimala ennaku 3 mu ntaana, ebiro 3 n'ennaku 3. Keka akabonero ke yawa Abafalisaayo oba abatakkiriza. Kakati nange wekubuuza, we tuba tugoberedde akabonero ako, ebiro 3 n'ennaku 3 biggwako leero oba byaweddeko? Kuba kati tugamba byaweddeko, okuva Olwokutaano biba byaweddeko. Obwo bulimba. Tugenda kuzuula amazima. This was the only sign Jesus gave that he was the promised Messiah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth.
okitegedde Yesu yayongera okuba nga akola ki nga nnyonnyola kakati tugenda what we call traditional timing does not add up. What is tradition? Nti engeri gye tubalamu ssaawa ey'ennono, that's traditional nnono, tesobola kubanga etulaga ekituufu oba tetutwala ku ansa ntuufu lunaku ki Yesu lwe yakola ki lwe yattibwako oba lwe yakomererwako n'olunaku lwe yazuukibwa. Kale katugende mu Bayibuli. The gospel are clear that Jesus died and his body was buried or placed in the tomb later in the afternoon just before sundown when a Sabbath began. Osome ebyawandiikibwa, genda osome John, genda osome Yokaana, the gospel of Jesus according to John chapter 19 verse 30 to 40. Olwobudde tetugenda gisome naye genda ogisome. Ekulaga nti Yesu yakola ki yakomererwa n'afa. Ekyo tekyegaanika n'abasiraamu mu Qur'an mwekiri akuba bagaana kukkiriza nti leeta olw'eggulu omubiri gwe ne gugalamizibwa mushi mu ntaana. By the traditional Good Friday Easter Sunday timing from Friday sundown to Saturday sundown is 1 night and 1 day. Oishagera. Sundown is 1 night and 1 day. Saturday night to Sunday daybreak in another night, giving us 2 nights and 1 day. Wetubala eno Friday gye batugamba tuba tugenda kufuna ebiro bimeka 2 n'olunaku lumu. Anti tutandika Friday kiro evening. Yesu Katonda yatandise okubala ekiro fe batusirwaza tubala bubi naye nga Katonda ogenda n'osoma lubereberye. Kati Friday kiro, that's ekiro kimu. Ne bukya Saturday, that's a day. Ne buziba Saturday, that's ekiro ekyokubiri. Ate bwali tebunaana kukya bulungi nga Mary yagenda mu ntaana nga taliimu. Kitegeeza 2 nights and 1 day. They don't add up. Kitegere naye tugenda zuula. So where do we get another night and 2 days to equal the 3 days and the 3 nights Jesus said he would be in the tomb? Kakati wetugatta Friday eno gye batulimba ne Sunday eno tuba twetaagayo ennaku 2, 2 days and 1 night to equal the 3 nights and 3 days. This is definitely a problem. Most theologians and religious scholars try to work around it by arguing that any part of a day or night counts as a day or night. Thus, they say the final few minutes of the Friday afternoon were the first day, all that day Saturday was the second day, and the few minutes of Sunday morning were the third day. Oli abana abasomi b'ebitabo balimba mbuno bo batandika okubala batandika kubalira mu minutes naye Yesu tayabalira mu minutes. Okitegera mbubo bagamba uliriza wa bagamba the final few minutes of Friday afternoon were the first day. Nte zedakiika ezaasembayo olwokutaano okuziba lunaku lumu. Owulira all day Saturday was the second day. Olw'omukaaga lwonna lunaku lwakubiri. And the first few minutes of Sunday morning were the third day. Kati if we ask them, where are the nights? Kubanga Bayibuli egamba days and nights. Ebyo byabasikola tubitadde ebweru kuba tebikola makulu before. Tugende ku nsonga endala. The terrible is it does not work. This only adds up to 3 days and 2 nights, not 3 days and 3 nights. Check it. Bino byabasikola biba bituwa ennaku 3 ezijjudde
emisana naye ate ekiro kuba kubulako olunaku ki lumu, kitegeeza nabo bafu. Naye mu Yokaana 2:2 okutandikirawo, also John chapter 20 verse 1 tells us that on the first day of the week, Mary Magdalene went to the tomb early while it was still dark and saw that the stone had been taken away from the tomb. Kumalili, matulutulu, kumacha, nga n'enjuba tennaba kuvaayo, Mary Magdalene batugamba nga ali kutwala ebyakaloosa n'asanga ng'entaana ya Yesu ejjinja likoze eki ligiddwawo. Naye njagala tulabe ennaku 3 n'ebiro 3 eby'okufa kwa Yesu n'okuzuukira kwe n'okuziikibwa kwe, tugenda kubanga tubisangawa. The choice of a Saturday date for Easter is based on the assumption that Christ rose from the grave early on the Sunday morning. The popular belief is that Christ was crucified on a Friday and rose on Sunday, but neither of these assumptions is true. A close reading of the Bible makes that quite clear. Kitegedde si bituufu nti yazifa ku Friday n'azuukira ku Sunday. Kale uliriza, ndikola Luzungu Luganda kuba there are people who don't understand Luganda, so nagikoze mu Luganda naye tutambulirawo. Did you catch the problem here? John tells us it was still dark when Mary went to the tomb on Sunday morning and found it empty. Jesus was already resurrected well before daybreak. Thus, he wasn't in the tomb any of the daylight portion of Sunday. So, none of that can be counted as a day. Nti emisana ga Sunday Yesu yaita limuchi muntana. Kitegeeza olunaku terukola ki terubalwa. Yesu yali amaze okubanga azuukira. Katosa alugattako mu lukola lunaku lwa kusatu. Yali taliimu, yali already amaze okukola ki? Amaze okuvaamu. That leaves us with at most part of the day on Friday, all of Friday night. Awulira, njagala tubale bulungi kakati. Bala bulungi. All of Friday night. Twagala tulabe ebiro 3 n'ennaku 3 tubisangawa. Kati tuli kubala. All of Friday night. Ekyo si kiro kimu. A whole day portion of Saturday. N'emisana limu. So tumaze okusanga one night, one day. Tugende. And most of Saturday night. Those are 2 nights. Ebyo biro 2. That totals one full day and part of another, and one full night and most of another. Still at least a full day and a full night short of the time Jesus said who would be in that tomb. Kitegeeza tezinnawera. Yesu yagamba zirina okuwera ng'ali muki? Mutaana. Olunaku olulala lwalagawa. Uliriza. Clearly some things does not add up. Either Jesus misspoke about the length of the time he would be in the tomb, or the Good Friday Easter Sunday timing is not biblical or accurate. Either Jesus misspoke, or this Good Friday Easter Sunday is not biblical. Katugenda kuzuula Yesu Matthew amulema oba bano abatusibako Sunday ne Friday be batuwabya. Tugende mu maaso. Gambye ogenda kufuna ino sho girabe ogimaleyo, ogenda kuzuba ng'ozuula ki? Ozuula amazima kakati. Nga tetunaba ng'onoozuula ennaku Yesu ze yamala mu ntaana.
zaali meka, zatandikirawa, zakomekerezaawa? Olina okusooka oddeyo mu lubereberye. Olina okusooka oddeyo mu lubereberye. You have to understand God's timing first. Today, the key to understand the timing of Christ's crucifixion and resurrection lies in understanding God's timetable for counting when days begin and end, as well as the timing of his biblical festivals during the spring of the year when these events took place. Ng'onootegeera olunaku Yesu lwe yakomererwako ne lwe yazuukirako, olina okuba nga otegeera engeri Katonda gy'abalamu obudde bwe. Olunaku lutandika ddi, lukoma ddi, ekiro kitandika ddi, kikoma ddi, n'okumanya embaga ezaakwatibwanga. Okitegedde? Most people have no idea that the Bible talks about two kinds of of Sabbath days. Kati wano we wali ekinyusi. Era njaga ulize bulungi, wano ogenda ofunira answer. Most people have no idea that the Bible talks about two kinds of Sabbath day. The normal weekly Sabbath day that falls on the 7th day of the week, and the 7 annual Sabbath days. Okitegedde? Abantu abamu tebamanyi nti mu Bayibuli omwo mulimu Sabbath za mirundi emeka? 2. Waliyo olunaku olwa bulijjo olwa Sabbath olubeerawo ku lunaku olw'omusanvu olwa 7th day lwe bakwata. Ne wabeerawo ne 7 annual Sabbath days n'ennaku omusanvu eza Sabbath eza buli mwaka. Wonootegeera awo we wali logic oba we wali okubikkulirwa okw'olunaku Yesu lwe yakomererwako. Mu Bayibuli mulimu Sabbath meka? 2. Eno ey'obuli lwa mukaaga oba buli yaba 7th day gye bakwata. Ne wabayo ne Sabbath omusanvu eza buli mwaka. Zembaga omusanvu abaana ba Isirayiri ze baakolanga mu mwaka. Kakati waba Yesu yazuukira ku Sabbath day, twagala tulabe which Sabbath was it. We first need to realize that God does not begin and end days at midnight. Owulira? Katonda tatandika lunaku era n'alukomekereza ku ssaawa 6 nga ffe tukola ate ne tukuba ne fireworks we have ended the year at midnight. Wafu. As we do, that is humanity. Or human method of counting time. Genesis chapter 1 verse 5. You can kusomera. Genesis chapter 1 verse 5. Njagala ogiwulirize bulungi. Egenda kubanga ate ekuwa engeri Katonda gy'abalamu ekisaawa ze. God called the light day, and the darkness he called night. So the evening and the morning were the first day. Ija kusomokirira olabe. Kakati Genesis chapter 1 verse 5 olubereberye mu 5 etulaga Katonda engeri gy'abalamu ki essaawa. Olunaku lutandika ssaawa meka ate lukomekereza ssaawa meka? Simanyi oba oli kuntegeera bulungi. Twagala tulabe yeyo formula Katonda gy'akola ki? Gy'akozesa okuba nga balamu. Kati tugenda mu Baleevi 23. Leviticus chapter 23, where God lists all of his holy Sabbath and festivals. He makes it clear that they are to be observed from evening to evening. That is a full day. Mu Baleevi 23 Katonda atuwa embaga ez'okuyitako abaana ba Isirayiri ze bakola nti zirina okuba nga zitandika olw'eggulo ne zikomekereza olw'eggulo. We zitandika olw'okutaano olw'eggulo zinakomekereza ku Saturday lwaggulo
to mark it a full day. Kitegeeza olweggulo anti zibambaga za kuyitako. Olwokutaano olweggulo baba bayingira ekiro. Ate ne bakomekereza olw'omukaga olweggulo bamazeeko olunaku baba bayingira ate mu kiro kirala. That's another day. Baba bakomekereza awo. Ojagenda osomeyo Abaleevi 23. 23 ojja kusoma oba 32 endowooza ejja kubanga ate ekugamba nti in the other words, from sunset to sunset, when the sun went down and evening began. So olweggulo lutandika ng'enjuba emaze okukola ki? Ekiro kitandika ng'enjuba emaze okukola ki? Okugwa. Eyo engeri Katonda gy'akola ki? Gy'abalamu essaawa. Naye wuliriza. This is why Joseph of Arimathea and Nicodemus, followers of Jesus, hurried to place his body in Joseph's nearby tomb just before sundown. Nti ensonga lwaki Yusufu ono eyali owa Arimathea ne Nicodemus bwe tusomako wali mu Yokaana 3 eyajja ewa Yesu privately bayanguwiriza okutwala omubiri gwa Yesu mu ntaana eyaliwo. Okitegedde? Mu nnimiro ya Yusufu eyali okumpi. Tetugamba ono Yusufu taata wa Yesu oba eyali nedda. Bayanguwiriza kubanga olunaku lwali luli kuziba. It was coming to evening. Baali bapapa kubanga it was preparation for the Sabbath. Kati nga ku Sabbath jjukira tewali kiyinza kirina kukola ki? Kukolebwa. Kati baali baanguwa nti singa Sabbath yasanga Yesu ku musaalaba yali badde okwo paka Sabbath neemala kugwa. Kuba tokkirizibwa kukola kintu kyonna. Kati bayanguwiriza eno Sabbath egenda okutuuka nga Yesu bamaze okukola ki? Okumuziika. Ojja kusoma John chapter 19 verse 39 to 42. Ojja kulaba Yusufu oyo we yayanguwiriza. A Sabbath was beginning at sundown. Jukira Bayibuli ekulaga Yesu wakati w'essaawa 6 we yafiira oba we yaweerayo omwoyo we. Ssaawa 9. Kati balinawo few hours okubanga banguwa okuteeka omubiri gwa Yesu ki? Mu ntaana, otherwise gwali gwinasigala ku musaalaba paka Sabbath ng'eweddeko. 9, 10, 11, 12. Enjuba emaze okugwa nti awo olunaku we lukola ki? Olunaku we lutandi. Sabbath yalina kutandika ng'enjuba emaze kugwa. Kati ate Sabbath yali terina kusanga mubiri gwa Yesu ku ntaana. Yokaana 19:31 ndowooza kanji kusomere. Yokaana John chapter 19 verse 31. What does it say? Egamba wait. Therefore, because it was the preparation day, that the bodies should not remain on the cross on the Sabbath, for that Sabbath was a high day, the Jews asked Pilate that their legs might be broken and that they might be taken away. Okitegedde? When work should have to ease. Sabbath we singa wetuuka wait emirimu gyonna gina okubanga gikola ki? Girekeraawo okubanga gikolebwa. Era Yesu yali sigadde ku musaalaba. Kivala nti Yusufu yayanguwiriza okubanga atwala Yesu ku ki? Mu ntaana yali awo. Kakati njagala tulabe the two kinds of Sabbath lead to crucifixion. Bine embaga zinebbi zetwogerako. 1. As John tells us in John chapter 19 verse 31, John kusomedde wali. Therefore, because it was the preparation day, that the bodies of those crucified should not remain on the cross on the Sabbath. For that Sabbath was a high day. The Jews asked Pilate that their legs might be broken. Okitegedde? Bafe webaba nga balamu nga bakyalimu obulamu ebigere byabwe birina okuba nga bimenyebwa, and that they might be taken away. In the Jews culture, njagawulize bulungi,
in the Jews culture of that time, the heroes of cooking and house cleaning were done on the day before a Sabbath to avoid working on God's designed or designated day of rest. Thus, the day before the Sabbath was commonly called the preparation day. Clearly, the day on which Christ was crucified and his body placed in the tomb was the day immediately preceding a Sabbath. Uliriza gwe yali afiizinga nze nti mu nnono y'Abayudaaya ey'akaseera kali tetugamba kasekuba kati bikyuseemu okufumba n'okutereeza buli kimu okukirininga buli kimu byonna byalina okukolebwa on that day before Sabbath. Ku lunaku olwo ng'olweggulo terunatuuka olutandika sabbiiti oba okuyitako okwo. Lwaki? Okubanga tebikontana na kuteekateeka kwa Katonda kwe yateekateeka ku lunaku olwa sabbiiti olw'okuwummulirako. So olunaku the day before the Sabbath, olunaku olwali nga a day before nti leero oba Sabbath yankya baali baluyita olunaku olw'okwetegekera ki Sabbath. Oshitegedde? Clearly the day on which Jesus was crucified, lwe lunaku Yesu lwe yakomererwako, olunaku olw'okwetegekera ki Sabbath. Terwali lwa Sabbath naye nga olunaku olw'okwetegekera Sabbath. Naye kati tukugambye Sabbath zaali bbiri. Kati ekibuuzo, which Sabbath? Which Sabbath? Sabbath ki Yesu kwe yakomererwa? Oba Sabbath ki okwakolebwa okukomerera kwa Yesu oba a day before? Ziri bbiri, weekly Sabbath and this 7 annual Sabbath. Kakati awe wakulema otegeera, togenda tegeera Yesu lwe yakomerera ne yazuukirako. Era ogenda tambulira ku kalenda ya Guligoli. Guligoli agenda kulimba eno kalenda gye tutambulirako y'Abaruumi. Nkugambye Sabbath zaali bbiri. The weekly normal Sabbath and the 7 annual Sabbath. Kati twagala tegeera Yesu we yali obanga yakomererwa on the preparation of the Sabbath, which Sabbath was it? Tugende mu maaso. Most people assume John is speaking of the regular weekly Sabbath day, observed from Friday sunset to Saturday sunset. From John's clear statement here, most people assume Jesus died and was buried on a Friday. Thus, the traditional belief that Jesus was crucified and died on Good Friday. Kati wetuddamu eno weekly normal Sabbath nge yaba 7th day bagyetegekera olw'okutaano olw'eggulo. Batandika gyetegekera lwakutaano lwaggulo, ndowooza gwoba oliraanye aba 7th day olw'okutaano olw'eggulo babeerawo makanisa gaabwe oba. Kakati abantu balowooza Yokaana Sabbath gye yayogerako yeneyo olw'okutaano ya bulijjo eyo okwetegekera Sabbath. Nedda. Kuba Sabbath eno ey'aba 7th day ya bulijjo etandika lwakutaano lwaggulo neggwaako lwa mukaaga lwaggulo. That's one Sabbath. Etandika Friday olw'eggulo neggwaako Saturday olw'eggulo. Naye era tekola ki? Tekola biro bisatu Yesu bye yatugamba. Tweyongereyo. Most people have no idea that the Bible talks about 2 kinds of Sabbath days. The normal weekly Sabbath day that falls on a 7th day of the week, not to be confused with the Sunday. Kitegedde nti abantu abamu babuzaabuzibwa Sabbath eno eya bulijjo ebeerawo ku lunaku olw'omusanvu olwa wiiki, eyo nayo Sabbath. Kati bagibuzaabuza oba bagiconfusinga. Which is the first day of the week? And
7 annual Sabbath days listed in Leviticus chapter 23 and mentioned in various pages throughout the Bible that could fall on any day of the week. Wotategeera awo ebya Yesu ebyokukomererwa biveeko. Zino zi annual 7 Sabbath days. Kanzize mu Luganda fees twamulya. Mu week Bible eyogera ku Sabbath oba ebiro ebyokuyitako bemeka? 2. Waliwo kino aba Seventh Day kye batambuliramu. Genda osoma Abaleevi 23 egena kunnyonnyola ebyo Katonda yabiteekawo. Ekyaba Seventh Day kitandika olwokutaano olw'eggulu ne kiggula omukago olw'eggulu. Eyo Sabbath eri awo. Kakati tulinayo ne Sabbath endala oba embaga ez'okuyitako ezaakolebwa endala ezaalingawo zaali 7 mu mwaka. Ez'embaga oba Sabbath 7 nkozeseza embaga okitegeere bulungi. Naye bakugamba tezaalina specific day. Wenjogerawo entyo oba wazaalibwa ennaku z'omwezi 4 November kitegeeza birthday erina kubeerawo nga 4 November. Oyinza okuba wazaalibwa Lwakubiri kati toyina garanti nti buli birthday erina okubeerawo Lwakubiri bikyuka. Kakati zino Sabbath 7 zo tezirina specific day. Zigwawo ennaku zonna we zaagalira. Olunaku lwonna zikyuka. Ennaku zikyuka but the events they don't change. Events tezikyuka. Zino Sabbath 7 tezikyuka. Naye olunaku kwe zibeera lukyuka. Njagala okitegeere bulungi. Eri Sabbath eya wiikire ennomu Sabbath tekyuka. Inabeerawo ku lunaku olw'omusanvu olwa wiiki. Tekola ki? Naye zino 7 zikyuka. Wotategeera awo kankuwe togenda ategeera bye twogerako. Wuliriza. Because the traditional Christianity long ago abandoned these biblical annual Sabbath days as well as the weekly Sabbath for many countries, people have failed to recognize what the gospel plainly tell us about when Jesus was crucified and resurrected, and why Good Friday, Easter Sunday never happened that way. Kushtegera nti bana bakristaayo abedda ab'ebiro ebyedda bo babuusa amaaso. Oshitegedde zino Sabbath zetwogerako okubanga babannyonnyola Sabbath ki Yesu kwe yakomererwa. Naye ate yo Bayibuli ekola ki? Etubuulira lwatu nti Yesu teyakomererwa ku lunaku olw'okutaano lwe mwogerako, era Easter teyabeerawo nga gwe bakugamba. Easter teriiwo nga gwe obadde okimanyi. Eno Easter ba planning nti kakati tugiteekayo gwakuna, kakati tugiteekayo gwakusatu. Most people fail to note that John tells us that Sabbath that began at sundown immediately after Jesus was entombed was one of these annual Sabbath day. Notes in John chapter 19 verse 31, he explains that the Sabbath was a high day. A high what? A high day. Being term used to differentiate the 7th annual Sabbath from the regular weekly Sabbath. Nagambye Sabbath ziri meka? These normal. Ezibeerawo olunaku olw'omusanvu zino aba Seventh Day bakwata. Naziri omusanvu annual. Kitegeeza Yohana yakugamba it was a high Sabbath day. Ate ne yaba Seventh Day it's a normal Sabbath day. Kitegeeza Sabbath gye boogerako gye bakomerera Yesu si eno ebeerawo ku lunaku olw'omusanvu. It was one of the 7 Sabbath days, a high Sabbath day. Simanyi oba ontegedde. Soma Yohana 19:3 ekugamba it was a high Sabbath day. Kitegeeza
It was one of the 7 annual Sabbath days. Not this normal Sabbath ebeerawo olunaku olw'omusanvu. Eno yali Sabbath ey'enjawulo ku zino omusanvu ezitali zino eza bulijjo eza buli wiiki. Bannaaye mujja bitegeera, Mukama abayambe. Oshagede kivuga nti ne Yokaana yakozesa high Sabbath yali ayagala kwawula wakati wa zino sabbiiti eza bulijjo ze mumanyi n'eri eyali ey'enjawulo. So what was that high day that immediately followed Jesus' crucifixion? Yes. Lunaku kyolwo olwali olwa waggulu ennyo olwo sabbiiti kye yali ey'amaanyi eyaliko n'okukomerera kwaki kwa Mukama waffe Yesu Kristo. The gospel tells us that on the evening before Jesus was condemned and crucified, he kept the Passover with his disciples. Matayo 26:19 paka 2. Kankusomereyo. Yesu nga tannafa, okimanyi nti eyo Sabbath gye baali bagenda okukola yagisooka n'agikola. It was a high Sabbath. Kitegeeza yali ya makulu. Yesu yasookerako. Weebanga yali ya ku Sunday, lwaki teyalinda ku Sunday? Kitegeeza nga bwe nkugambye nti ziri Sabbath omusanvu zo zigwawo olunaku lwonna, tezirina specific day. Yesu yasooka gikola nga tanaba kukomerera. Kankulage. Soma agenda mu Matayo. Matayo 10, Matayo meka 26. Matayo 26 19. Matayo 26 19 paka kumeka paka 2. Egamba etya. So the disciples did as well as Jesus had directed them, and they prepared the Passover. When evening had come, he sat down with the 12. Passover etandika ddi lwaggulu. Era Yesu yagamba abayigirizwa be ne bategeka during the day. Olw'eggulu we lwatuuka n'atuula nabo ne bakola Sabbath. Kati bano Abayudaaya bagenda ogikola Yesu ng'amaze ogikola ki? Ye ng'akimaze akimanyi. Because it was a high Sabbath yali tasobola obutagikola. Semanyi oba oli kutegeera ebyawandiikibwa bulungi. It was a high Sabbath. Yesu yalina ogikola, yalina ogituukiriza. Kuba ye teyajja kumenya. Yagamba abayigirizwa be ne bategeka olw'eggulu n'atuula nabo n'akola Sabbath. Okitegedde? Oya kusoma Maaka 14:16-17, osome Luke 22:13-15. Byonna byogera kye kimu. Matthew 26:19-20, Maaka 14:16-17, Luke 22:13-15. Byonna byogera ku ki? Kukolera ki? Komererwa oba Yesu eyo high Sabbath gye yakola n'abayigirizwa be before crucifixion. This means he was crucified on the Passover day. Yesu yakomererwa ku lunaku olw'okukola ki? Olw'okuyitako. Uliriza. Leviticus chapter 23 Abaleevi 23, which lists God's festivals, tells us that on the day after the Passover, a separate festival, the festival of omugato gutazimbulukuka bagwita unleavened bread, begins. The first day of this feast is a holy conversion on which no customary work is to be done. Abaleevi 23 akugamba oba akulaga ennaku oba ebika bya okuyitako embaga ezirina okuba nga zikolebwa. Okitegedde? Naye nti olunaku nga okuyitibwako kuwedde oba Passover ng'ewedde,
waliyo a separate, waliwo omukolo ogw'enjawulo oba kawanko ngiyita embaga, a separate festival, the feast of Ani mbu ogwo omukolo oba akabaga kabaka mugaati ogutazimbulukusiddwa. Akitegedde Abaleevi 23:5 paka ku 6. The first day of the feast is a holy conversion on which no customary work to be done. Nti olunaku olusooka twali kikirizibwa kubanga kikola ki? Kikolebwa ku this day is a feast of God's annual Sabbath. This is the high day. Olunaku olwo lwe lunaku olw'okuyitako oba lwe lunaku olwa festival oba Sabbath emu kuzirize nagambye omusanvu enkulu. This is the high day of which John wrote several books. Kati lwe lunaku Yokaana lwe yawandiikako era n'ebitabo ebirala bye bikola ki? Bye luwaako references. So si lwe luno wiikire Sabbath. Lwali lunaku luli oluliko emigaati egitakoze eki? Egitazimbulukusiddwa. Olutandika emigaati egitazimbulukusiddwa. Kakati njagala tugende mu maaso. A Passover began at sundown and ended the following day at sundown. When this annual Sabbath began, Jesus kept the Passover with his disciples. Okuyitako kwatandikibwa ng'enjuba egwa era ne kugwa ng'enjuba ekola ki? Egwa. Era Yesu yakukwata n'abayigirizwa be nga bwe tulabye mu ki? Mu Mataayo 19:31. Then was arrested later at night. Yesu yakwatibwa ekiro. After daybreak, the next day he was questioned before Pilate, oba Pilato. Crucified, then entombed just before the next sunset, when the high day, the first day of the feast of unleavened bread began. Kino kigambo kisoma kiti. Kakati nti Yesu yakwatibwa ekiro ng'enjuba emaze okukola ki? Okugwa. Enkeera n'aleetebwa Mabukedde okuba ng'abuuzibwa ebibuuzo mu maaso ga Piraato. Era ku olwo olunaku lwe yakola ki? Lwe yakomererwa. Era olwo olunaku lwe lunaku lwe yakola ki? Lwe yateekebwa mu ntaana. The same day. Kati ekyo baakikolanga enkeera nga bugenda okukyenkeera. Waliyo kye tuyita high day yeri Sabbath gye yakola n'abayigirizwa be. Ye yabasooka yo yali tennabakubaawo, ye yasooka n'agikola neki? N'abayigirizwa be. Kati olwo olunaku lwe baamukwatirako baali beetegekera the high day eri Sabbath gye nkugambyeko one of the 7 Sabbath. Ey'olunaku oluliko omugaati ogutakoze eki? Ogutazimbulukusiddwa. Abaleevi 23 nagambye ojja genda okuba obisanga ewaawe ezo festivals oba gundi Sabbaths. Jesus crucified on Wednesday, not Friday. Ekyo kigenda kulumya omutwe. Ekyo kigenda kukulumya omutwe. Jesus was crucified on Wednesday, not Friday. Kale katukuwe evidence. Katukuwe evidence tukulage nti Yesu yakomerera lwakusatu. Si lwa mukaaga, si lwa kutaano. Uliriza. Several computer software programs exist that enables us to calculate when the Passover and God's other festivals fall in any given day. These programs show that in AD 31,
the year of those events, the Passover meal was eaten on Thursday night, and Wednesday sundown marked the beginning of the high day, the first day of the feast of unleavened bread. Jesus then was crucified and entombed on Wednesday afternoon, not Friday. Okay, let us try as you might. It is impossible to fit 3 days and 3 nights between the late Friday burial and the Sunday morning resurrection. The Good Friday Easter tradition simply isn't true or biblical. We can find further proof of this in the Gospels. Yes, indeed we can. Kati katugende mu byawandiikibwa tulaba obukakafu obwo bwe tuyinza okuba nga tetubujja. Kale tugenderewo mu let us turn into not detailed in Mark chapter 16 verse 1. Now when the Sabbath was past, Mary Magdalene, the mother of James and Salome, brought spices that they might come and anoint him. Oshagede Maka 16 tuve mu theory tugende mu byawandiikibwa. Maka 16 okutandikira we kugamba nti nga Sabbath eyiseeko. When the Sabbath was past, kitege nti ono Mary Magdalene mama wa James ne Salome n'aleeta ebyakaloosa kuki okubanga asiiga omubiri gwa Yesu. In that time, if the body of a loved one was placed in the tomb rather than being buried directly in the ground, friends and family would commonly place aromatic spices in the tomb alongside the body to reduce the smell as the remains decay. Ebiro ebyo bwanga tebakuzika butereevu mu ttaka, abooluganda baleetanga ebyakaloosa bye bakusiige omubiri guleme kuwunya nnyo paka woovunda n'okola ki n'oggwawo. So kye baali bagezaako kubanga bakola omubiri gwa Yesu. Since Jesus' body was placed in the tomb just before the high day Sabbath began, the women had no time to buy those spices before the Sabbath. Also, they could not have purchased them on the Sabbath day, as shops were closed. That the Mark says they brought them after the Sabbath, when Sabbath was past. Kale kigambibwa nti sawa yo bayinza okuba tebalina byakaloosa, ate n'amaduuka gaali gakoze ki, jjukira olunaku lwali tuuse nga tewali ateekeddwa kubanga akola, so ne balinda olunaku lwa Sabbiiti lukole ki, luyiteko basobole okuba nga bafuna ebintu ebyo babireete. But not another revealing details in Luke chapter 23 verse 55 to 56. Luke chapter 23 katugisome. Luka 23 Luka 23 5 mpaka kwa 5:6 agamba atya 5:5 uti wati wagamba, and the women who had come with him from Galilee followed after, and they observed the tomb and how his body was laid. Then they returned and prepared spices. What's spices? Obwakalosa. What spices? Spices virungo. Kali spices and fragrant oils, and they rested on the Sabbath day according to the commandments. Kali andoza tugende tulabe omukyalo yamugoberera yali ani? Yali Maria Magdalene. Do you see a problem here? Mark clearly states that the women brought the spices after the Sabbath, when the Sabbath was past. Luke tells us that women prepared the spices and fragrant oil, after which they
rested on the Sabbath according to the ndowooza olabyewo ono akulaga nti ebyandikwa biringa ebikonagana naye tebikonagana nti okusinziira ku Maaka ye akugamba bano abakyala oba ono omukyala yaleeta ebyakaloosa nga Sabbath ekoze eki ewedde. Luka akugamba baabitegeka ne bamala ne bakola ki ne bawummula era bye bimu baabireeta Sabbath ewedde ono agamba baabitegeka Sabbath nga tennaba ne babireeta nga Sabbath ewedde bye bimu. Oli teyalaba nga babitegeka ono yalaba nga babikola ki ababitegeka. So they brought them after the Sabbath and then they prepared the spices before resting on the Sabbath. This is a clear contradiction between the two gospels. Kale ndowooza ono teyabitegera bulungi naye tugende mu Mark. Mark tells us after the high day Sabbath which began Wednesday evening at sundown and ended the third day evening at sundown, the women brought them to anoint Jesus' body. Luke tells us that the women prepared. Kale ndowooza ono teyabitegeera naye njagala tugende. When was Jesus arrested? Resurrected. Yesu yazuukira lunaku lwa kumeka? Wali tubuusewo kubanga olabika teyabitegeera nti Luka akugamba nti baabireeta after Sabbath Mark. Ye Luke yakulaga nga tebannabireeta nti baabitegeka nga Sabbath tenakola ki tenabeerawo. Kati bali tebakkirizibwa kukola kintu kyonna ku lunaku lwa Sabbath. Kyova olaba baakola ki baawummula. Kati Sabbath we yaggwa ne bakola ki ne babireeta. Kakati njagala tutunuulire Yesu yazuukira lunaku lwa kumeka? We have seen then that Jesus was crucified and entombed on a Wednesday, just before an annual Sabbath began, not a weekly Sabbath. So when was he resurrected? Tugende mu Yohana 20:21. John chapter 20 verse 1 has not earlier tells us that on the first day of the week, Mary Magdalene went to the tomb early, while it was still dark, and saw that the stone had been taken away from the tomb. The sun had not yet risen. It was still dark. John tells us when Mary found the tomb empty. Soma John 2 n'okutandikirawo nti lwali tebunaaba kukya nga kukyaliko akazikiza. Ono Mariamu Magdalena n'agenda ku ntaana ya Yesu n'asanga nga ejjinja likoze ki ligiddwawo. Jesus was not resurrected at sunrise on Sunday morning. So when did this take place? The answer is plainly if we simply read the Gospels and Jesus Christ's own words and accept them for what they say. For as Jonah was in 3 days and 3 nights in that belly of the great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Jesus said, Matthew chapter 12 verse 20. As we have proven, Jesus was entombed, placed in the heart of the earth just before sundown on Wednesday. All we have to do is count forward. 1 day and 1 night brings us to Thursday at sundown. Another day and another night brings us to Friday at sundown. A third day and night brings us to Saturday at sundown. According to Jesus' own words, he would have been resurrected 3 days and 3 nights after he was entombed. At around the same time, near sunset, does this fit with the scripture? Yes. As we have seen, we have already risen and the tomb empty when arrived while it was still dark on Sunday morning. Kankunyonyole kakati batugamba oba kigambibwa oba kyawandiikibwa nti Yesu
Mariyamu we yagenda yali amaze okuvaamu mu ntaana. Kitegeeza nti Yesu olunaku olw'Essande teyali mu ntaana. We tuba tubala ebiro 3 n'ennaku 3 tubala tutya? Njagala tubale naawe osobole okuba nga otegeera. Ate kale tugamba nti Yesu yattibwa Lwakusatu, a day before Sabbath. Eno Sabbath gye tukugamba twakunnyonnyodde si yeri ebeerawo Sande, eno yali esobola okubeerawo ene day. Kakati Yesu wabanga yattibwa ku Sande, manya ku Lwokusatu, leka tubale ekiro eky'Olwokusatu ne bukya Olwokuna. Tugamba that's one day and one night. Kubanga lwali Lwakusatu lwaggulu nga bukya Lwakumeeka? Lwokuna. Ekiro ky'Olwokusatu n'emisana g'Olwokuna, that's one day and one night. Ekiro ky'Olwokuna n'olunaku n'emisana ga Friday, that's 2 nights and 2 days. Ekiro ky'Olwokutaano n'emisana g'Olwomukaaga, that is 3 days and 3 nights. Bwe bwakeera ku Sande kitegeeza yali mu ntaana yavuddemu dda. Tetumanyi ssaawa ze yaviiramu, naye ebiro 3 byawera ate n'emisana nnaku 3 zaakola ki? Zaawera. While no one was around to witness his resurrection, which took place inside a sealed tomb, watched over by armed guards, Jesus' own words and details recorded in the Gospel show that it had to have happened 3 days and 3 nights after his burial. After his burial, near sunset at the end of the weekly Sabbath. Tegedde? Yesu agamba yalina okumala muntu. Abamu bazandika kubala nti kati bala okuva ku ssaawa 9 oba kuva ku ssaawa 6 we yafiira ze tutandika okuba nedda, yagamba mu ntaana. Kitegeeza balina osooka bamutwale muki? Okutandika okuba nga tubala. Tubala okuva Olwokusatu olw'eggulu. Try as you might, it is possible to fit these days and these nights between the late Friday burial and the Sunday morning resurrection. The Good Friday Easter Sunday tradition simply isn't true or biblical, but when we look at all the details recorded in the Gospel and compare them with Jesus' own words, we can see the truth, and it matches perfectly. The words of the angel of God who settled the women at the empty tomb are proven true. Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus, who was crucified. He is not here. He has risen, just as he said. Matthew 28, 5-6. Mary bamugamba teweeraliikirira, nkimanyi onyonya Yesu eyakomererwa naye taliiwo wano, akoze eki? Yazuukidde. Jjukira Yesu yamala ozuukira, batugamba ebiwandiiko bigamba yasooka n'alinnyawa mu ggulu, then he came back. N'asooka n'abeera n'abayigirizwa ennaku mmeka? 40. Ebyo byatugamba mbu Easter Monday etandika ennaku 40 Yesu ze yabeeramu neki? N'abayigirizwa nga tanabakola ki? Kuddayo. Naye wano yazuukira mbu yasooka yalina okusooka okutwala the first what? Is it the first sacrifice or first smell what of use? Naye nga bagamba nti yalina osooka alinnye mu ggulu adde. Let us not cling on religious tradition and details that are not supported by scriptures, but sure that your own belief and practice are firmly rooted in the Bible. Are you willing to make a commitment to worship God according to biblical truth rather than human traditions? Oza kukomekerezaawo
bw'oba tolinawo otegedde ojja kutuwa mu comment section nti wano saategeddewo. Naye nga kyolina otegeera kiri kimu, Sabbath za mirundi ebiri. Waliwo eno ey'aba seventh day eya buli lunaku, eya buli lunaku olw'omusanvu buli wiiki, ne wabeerayo na ziri ezaali annual. Kati ezaali annual tezaaliko olunaku mbu zinabeerawo olunaku bwe luti, zo zaagwangawo bugwi ku lunaku lwonna. Kati Yesu tebaamukomerera ku Sabbath eri ey'olunaku olw'omusanvu. Yesu yali Sabbath eno, one of the 7 annual Sabbaths. Ate bwe tukalikyete nga kitegeeza okwetegekera Sabbath eyo waaliwo olunaku lwa kumeka, lwali lunaku lwa kusatu. Okwetegekera ki Sabbath, it was Wednesday Yesu we baamukwata ne bamukomerera olwokusatu olw'ekiro, n'amalamu ekiro kimu, ne bukya olwokuna olunaku lumu, ne buziba olwokutaano ebiro 2, ne bukya olw'omukaaga, ne buziba olwokusatu evening, that's one night, Thursday morning, that's one day, Thursday night, the second night, Friday morning, the second what? The second day, Saturday night, Saturday night, that was a third night. Kale ndowooza obibaze bulungi, oba tobibaze bulungi kankuddiremu olime kubanga ate obuzibwabuzibwa omuntu agamba ebimbalire ogamba ate alina nga embyerabidde. No, let me calculate for you so that you may have that idea. Otegeere naye ng'ekyangu ky'otegeera nti teyali Sabbath y'olw'omukaaga eno ya buli lunaku y'olunaku olw'omusanvu, no. Eno Sabbath yali one of the Sabbath, era ng'onoogitegeera genda osoma Abaleevi 23 bakuwa ebika ebyaki ebika bya Sabbath. So it was one of the 7 annual Sabbath. So Abayudaaya baalinanga okuyitako okwa buli okw'emirundi 7 mu mwaka, kitegeera. So omuntu akubuuza mbalira ebiro 7 Yesu ebiro 3 byamala mu ntaana. Yesu yakomererwa olunaku lwali lwa kusatu, okitegedde. Kati olunaku olwokusatu ekiro, one day and one night brings us to Thursday. Ekiro ky'olwokusatu n'emisana gw'olwokuna tufuna olunaku lumu olujjudde oluliko one day and one night. Kati ne tugenda ku lwokumeka olwokutaano, Thursday night and Friday morning, it brings us to second day. Friday evening and Saturday day give us the third day. Then on Sunday, Mariamu we yagenda, Yesu yali taliimu. Kati tumanyi ssaawa mmeka ze yaviiramu, nenga zo ennaku 3 ez'ekiro zaawera n'ennaku 3 ez'emisana zaawera. Kibale bulungi nga Katonda w'abala tubala nga ssaawa zaffe. Katonda atandikira ku lwaggulo. Olw'eggulo lwali lwa kusatu lwaggulo, n'akeesa olwokuna, n'azibyamu olwokutaano, n'akeesa olw'omukaaga. Kati tumanyi olwokusande teyaliimu, tobibala. Sande teyaliimu. Bwakya ku Sande nga takola ki? Yali taliimu. Kitegeeza yavaamu Saturday evening. Tiyayingira lunaku ki? Lulala lwa Sande mu ntaana. Zeze ennaku 3. Simply byangu nnyo byakutegeera, naye onoogendera kati ekintu abantu balookinga mu Sabbath y'Abakatuliki, manya y'aba Seventh Day eri wiikire. Naye ng'olina okumanya nti waliyo Sabbath endala eziri mu byawandiikibwa azolina okuba nga ate otunulamu n'olaba. So eno Easter ya kalenda ya Girigooli byatusibako, si bye bituufu kuba yo w'ogibala ojja kwekanga nga ennaku Yesu ze yayogera teziggwaayo.
teziggwayo ennaku ezo. So bo bakwata eno Sabbath ya bulijjo yaba Seventh Day gye batusibako, naye ate waliyo Sabbath endala abakuki azibakwata. So sigenda kubanga nsukawo wano, ndowooza muli mu ggandaalo, sanyuka nga wootegeera Easter evaawo esibukawa, ye Yesu bamukumira lwakumeka, yazuukira lwakumeka. Tolya buli mmere nga tomanyi, olina okuba nga ozuula amazima, ate n'amazima ago gakufuula ag'eddembe. So tetukugambye nti emmere yo gy'olya mbi, tetukugambye nti ya sitaani olwaleero, wabula girye ng'omanyi nti omulokozi olina okuba ng'omanya ebyawandiikibwa, ate olina okuba ng'olina omwoyo w'amagezi okubikkulwa n'okutegeera bino ebintu, oleme kubanga ate olimbibwalimbibwa. Abaluumi bakyusa buli kintu kyonna, ebintu babizza ate ku bikukujju. Olunaku olwalero ova mu kanisa, yitako wali ku Alinisa Hotel, ebintu byonna bigenda kuba nga bitambula bulungi. Ebyokulya babitegese dda, ebyokunywa ate buli kimu ogenda kuba nga ate okisangayo. Gwe atasobola kwefumbira omuwuulu, ate gwe atalina musajja oba mukyala, yitirayo, bajja kuba nga bakukolako ate bulungi nnyo. 07523447 0761 ze namba zaffe z'essimu osobola okuba nga ate oyita, ebintu byonna bisobola okuba nga ate bitambula bulungi nnyo. Naalwo nga adde ku kamera okuba nga kusikira ekifaananyi nga naye yeewuunya olwokutaano olubalaabalamu ne ku Sande. Yesu aba yamala ennaku 2 oba mu kitundu mu 5. Kakati ndowooza abitegedde, ndowooza naawe obitegedde, otategedde mu comment section mwe tugenda okuba nga tujja ebibuuzo bye tujja kukoma ate tubikunnyonnyole, tulabe ate ebintu bwe binaaba nga bitambula. Tubaagaliza olunaku olungi, beere bulungi.